akomawo ate nga kuwe mu bujjuvu tovaawo. Having been convicted on his own plea of guilty, the convict is advised that he has a right of appeal against the legality of plea and severity of the sentence of this court to the High Court within a period of 14 days. Eyatta mukazi w'omusawo kooti emusalidde emyaka 17 ng'ali mu nkomyo. Taken into account the fact that the convict readily pleaded guilty. Akalubiri 21 kafuuse kambirigo poliisi egumbudde abagizi ba kamiliyoni nga gulawo yafeesize. Enteekateeka zaali ziteekateekebwa bulungi nnyo nga bw'oziraba. Tenti twali tuziteeseewo n'entula tutegese mu mateeka agalagirwa tutule mu social distancing yadde omukisa tegutuweereddwa. Olwaleero balubira lwe basobodde okubanga banyuula omulambo gw'omwana mutabani w'omugagga eyafiira mu mugga Kiira oluvannyuma lw'eryato mwe baali ne maama we kw'otekana abazadde bombi okubanga lyakubwa ebiyiriro ebyali biva mu ssundiro y'amafuta erya Kiira era ng'eno kyaleka abantu nga beebuuza ddala ki ekyali kitutera abantu bano mu kaseera akazibu nga kano wabula ab'oludda olwa Zambia yali agenze okubanga abanunula bakyakukuluma nga bagamba nti wadde nga omwana w'omugagga gyetuwaayo ate nga omukyala yagibwayo wadde nga yali avudde mu bulamu bw'ensi eno naye ekikwasa ennaku nti ate omuntu eyali agenze okubayamba kutuusa ku lwaliro omulambo gwe gukyali mazzi tegunnazuulwa. Ku ssaawa nga 11 ez'akawungeezi k'olunaku olwa Sande waliwo akabenje k'eryato akaagwa mu mugga Kiira ejjinja omugagga Hassan Alawi bwe yali ali obulamu ne famire ye. Kigambibwa nti wakati mu mazzi yingini y'eryato yafuna obuzibu olwo omugga ne guba kuluggusa paka mu bibiro ly'amasannyalaze. Okusinziira ku Kimaka Peter omu ku balaba kabenje kano attotodde bwe gwali. Ono ategeezezza nti Odoyi yavuga eryato ne bagenda bataase omugagga ne famire ye wabula n'alemererwa era amazzi ne gamuyingiza mu bibiro lya Kiira. The way they were struggling, the other man was trying to rescue them. Then he couldn't also jump. He was trying to pull also their boat. Since they attached them together with the rope, pulling, they couldn't. Then after that, every one of them entered. 2 boats all entered there. Olunaku olwo amagye ne poliisi bataasa omugagga Hassan Alawi n'omwana we Jaffa Alawi okosako okuzuula omulambo gwa mukyala we Shakira Super nga n'omulambo gw'omwana Amira Alawi wamu ne Odoyi Peter gyali gikyabuze. Eryato eryokubiri erya rescue eryazze kwabaddeko omwami yabadde civilian yabadde agezaako okugenda okurescuinga omukyala naye bambi yasobodde kukatonda era actually gye emirambo gyekola katisa omulambo gwalabiseeko ogw'omukyala n'emirambo ebiri ogw'omwana n'oyo eyaza okurescuinga emirambo kati tukunyonya emirambo gy'abantu babiri omwana n'oyo yabadde aza okurescuinga eyafiiridde mu kabenje. Olunaku olwaleero abavubi mu bitundu by'e Bujagaali bazudde omulambo gw'omwana Amira Alawi. Bano bamaze ennaku 2 nga bagumbye ku mazzi okulinda emirambo gino. Oluvannyuma omulambo bagusiza ku poliisi ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu ejjinja okwongera okwekebejjebwa. Wabula nga batwala omulambo ab'eŋŋanda z'Odoyi yali agenze okutaasa omugagga ne famire ye basigadde bakukkuluma olwa famire y'omugagga obutapayamba kuzuula muntu waabwe. Kyannaku nnyo nti yali agenze okutaasa yali agenze ku rescue kyannaku nnyo nti bamulese mu mazzi bo bagenze abawano kati ab'omuntu ono asigaddemu beewaliikirivu. Ne beerabira famire eyava no nabeera nti in case webanga ng'omulambo nga bagukutte expenditure nabeera nti era babenga era nga basasula ate ng'era kibeera kyenkanya
kubanga baneno abasomaliya ngate babanga bakwatako family eyabanenera tono mudugavu asigadde mu mazzi. Banera bakukulumidde ne poliisi gye bagamba nti ebadde efaayo nnyo ku kuzuula abantu bagagga abaavu ne babaleka. Tugezezzaako okufuna poliisi ku nsonga eno wabula egaanye okubaako kyeyogera. Nawona kubanga poliisi ya Jinja kimanyi tunabalabako poliisi yonna eri ku mazzi wabula effe bennyini tuli kwekolamu omulimu. Tiwali malini yonna bakitegezza buli wantu wali poliisi twagitegezza wona n'ebbaluwa tuzirina ne baziwadde okukakasa naye tiwali poliisi malini yonna. Byamunyirwa Ivan Lameka, Kurasot TV, Omunnyo. Akalulu ka 2021 gamba nti ebbugumu lyeyongedde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wano mu Kampala mu bitundu eby'Emmengo poliisi yawaliriziddwa kubanga ekuba amasasi n'omukka ogubalagala mu bawagizi b'omuyimbi Jose Chameleone amanyiddwa nga Joseph Mayanja bwe yabadde nga agulawo yafeesi ye ku luguudo olw'Abalintuma ate ng'era mu kibuga Kampala ba RCC basinkanye okutema empenda bagenda okukwatamu akalulu aka 2021 n'okulaba nga mukama waabwe asigala nga ye mukulembeze w'eggwanga nga yo mu kitundu ekya Nakabugo mu Wakiso basobodde okubanga ab'ekibiina kya Democratic Party balonda n'akikwatira bendera ku bwa kansala mu kitundu ekyo naye babirwaniddemu wakati nga enjuyi zombi tezikkiriziganya. Yo Masaka era nayo nsonga za byabufuzi ab'ekibiina ekya NUP n'aba NRM beteekerateekera kalulu ak'obukiiko abavubuka ku miruka egy'enjawulo. Amasasi n'omukka ogubalagala binyoose ku luguudo olw'Abalintuma mu Lubaga Division mu Kampala. Poliisi bwe badde lwanagana n'abawagizi b'omuyimbi Jose Chameleone amanyiddwa nga Joseph Mayanja bw'abadde agezaako okutongoza yafeesi ye ku luguudo luno olw'Abalintuma wamu n'akakiiko akagenda okumusaggulira obululu ku kifo kya mmeeya w'ekibuga Kampala. Abapoliisi basoose okwogerezeganya n'abantu ba Chameleone ne beerema kwe kusumulula omukka ogubalagala ogubabunyiza ebifo. Embeera bw'ebadde egezaako okudda mu nteeko omuyimbi Chameleone n'agezaako okwogera eri ab'amawulire wabula poliisi n'eyongera okubakubamu omukka ogubalagala. Olunaku lwa leero nabadde mbayise bakwano bange bannamawulire ne bavubuka bannange ne bakansala nga mbayise ku mukolo ogw'ekitiibwa ennyo gwe tutegese ogw'okugula ofiisi yaffe oba ngiyite command center wano ku Balintuma Road. Enteekateeka zaadde ziteekateekebwa bulungi nnyo nga bw'oziraba. Tenti twali tusiteeseewo n'entula tutegese mu mateeka agalagirwa tutule mu social distancing yadde omusatu gutuweereddwa. Abamu ku beetabye ku mukolo guno balina bye batangaazizza olw'okubalemesa. Bateekebwa bulungi okuva ku meeya okudda ku bakansalazi wansi. Tusigaza only 2.5 weeks ogenda ku nominations. What are we going to do? Bwe kiba kyetaaga nti nno buli kaseera ntegeera ani mutegeera amaanyi ge, then abo bannayuganda bagenda kukola ki? Kulemerera kuba yazze nga tamanyi nti nno nze nkulira ki? Office. Akalulu aka 2021 katabuse abawagizi mu bibiina eby'enjawulo bwe bavudde mu mbeera nga yo mu Democratic Party mu muluka ogw'Nakabugo mu Wakiso District basikasikanye lwa kadi ya kansala ku district. Zemanyi byokuma kaserunjo gitugo okoyajo ginakakuma vawano genda zenka ku nyabo tobala. Abawagizi ba Sserunjogi David ne Kirumira Deogratius be balwanaganye olw'akamyufu akabamyusizza amaaso ne basoberwa oba banaalonda. Salenji mukwasa nchikola mu photocopy nze kabuzi buyembe nze njogera nga ina ne mpapula endala eziriwo ezikola digest kati mwami Kirumira okubeera nze ndaba ensonga singa wazze wano n'ogyogerera mu balonzi abali wano nsubira ndi badandisebera ku ne positive impact kyekola. Abamu ku balonzi bategeezezza nga Kirumira bwaludde nga yeebuzaabuza era bossi bakumulonda ye kyasambaze n'ayongerako nti wakweyongerayo mu bakulu. Genda ekigambo kya mukyana kye kyagambye omuntu yenna obuteekwasa
tujja kumuwangula mu kalulu mira abate yesimbyewo nga yasaba okwesimba nga lunaku amanyi buki bulungi. Namutebi Fatuma akuliddemu okulonda alangiridde Sserunjogi ku buwanguzi n'obululu 22 nga Kirumira avuddeyo n'obululu 2. Kisa guno okubategeeza nti era n'okulangirira mwami Sserunjogi David nga Ifraga Bella w'ekibiina kyaffe ekya DP. Ate yo mu kibiina kya National Unity Platform NUP e Masaka bategeezezza nga bwe beefunyiridde ku kalulu k'abavubuka ku miruka. Omubaka Mathias Mpuuga amyuka ssentebe wa NUP mu Buganda yayanjudde enteekateeka yaabwe ng'asinzidde Masaka. Kumpi ebitundu 8 ku 10 gye twasimba abavubuka oyinza okugamba buli we twasimba abavubuka twawangula. Era mu kaseera kano tuli okumaliriza enteekateeka ez'okulonda kw'abavubuka ez'omutendera ogwokubiri. Bano era bongedde okwaniriza abasaze eddiiro nga bava mu DP ne babeegattako nga Bone Stephen Kasujja bw'alambika. Olunaku lw'obwanomination bakunominate mugiye olupapula lwo tulina kopiyo kugamba olunaku lw'okulonda towakola kintu kyonna. Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Masaka Peter Senkungu aweze nti nabo beeteeseteese bulungi okuwangula ebifo byonna ku bannakibiina kya NUP. Mu special interest groups NRM ebadde yanguyirwa okuwangula. Kati ekirala olw'okuba twafunye member wa parliament ababakadde ng'ate obukiiko buno bwe tulonda bwe bugenda okusunsula abakadde kireese embeera ey'abantu okujjumbira n'okulwanira ebifo ebyo okusobola okugenda okwetaba mu kulonda abantu ababali. Bino bifundikiddwa n'ababaka ba Pulezidenti mu Kampala mu divisioni za ye5 abatudde bateese ku ngeri gye bagenda okusagulira Pulezidenti Museveni akalulu nga basinzidde ku ssomero lya Nakivubo Bbulu. Miri babiri babalanda akuliddemu enteekateeka eno ategeezezza nti kye kiseera ba RCC okusigala nga bawulize. Abantu bano tubawadde new strategies of mobilization. Bagenda kutambula nju ku nju nga banoonya akalulu. Ate eky'omukisa omubi nti ebiseera bino biseera bya COVID. Tetwetaaga ku mobilizing abantu baffe in big numbers mu bifo gye babeera, gye basula, gye basinziira, gye twagala bakolere mobilization ow'omwagalwa waffe Yoweri Kaguta Museveni. Bagenda kutambula nju ku nju. Ba RCC abeetabye mu kaweefube ono balabudde abantu bonna abanaagezaako kutaataaganya akalulu nti nga bo abakulira ebyokwerinda mu bitundu si bakubaganya. Bwe bayingira mu ddiiro lyo ne batandika n'okukyusa TV ne batandika okumanya ebisenge byo wano ebasula gundi ekyo kikafuuwe tulina kirwanyisa nga NRM. Ekigambo kyembasaba kiri kimu nga tunoonya akalulu. Akalulu kajjegero va ku Pulezidenti Museveni odda ku MP odda ku Meeya odda ku ani. Twagala banna NRM n'abo bonna abalina omutima ne bannaffe abali ku ludda luli oluwakanya gavumenti olw'opposition nabo twagala tubagazise era tubabuulire ebirungi Pulezidenti Museveni byakoledde eggwanga lino. Nze nga chairman w'omuluka gw'eruzira nja kuba nga nkoordinatinga mu muluka gwange ogw'eruzira. Sijja kugenda mutungo, sijja kugenda naye omuluka gw'eruzira. Sirowooza nti ekyo kijja kundema kuba manyi omuntu kyayagala munye omuntu ekimunyiiza. Gurupu yaffe ekyezaako nga songa mbere tugenda kutandikira akalulu k'abavubuka enkya ku Lwokusatu. Bwe tuvaawo tudde kalulu k'aba MPs akamyufu tukamalirize. Bwe tuvaawo tweyongereyo tugenda Arua batuyise. Bwe tuvaayo ate tukomewo Kampala era tukubagane n'abasajja b'opposition. Bya Owora Gabdel, Amoni Kayanja ne Mukisa Ronald Sorot TV, Omunnyo. Ensimbi emitwalo 24 ezateereddwawo minisitule by'obulamu nga balaga nti bannayuganda abagala okwekebeza ekirwadde ekya COVID-19 zibalina okuba nga basasula okusobola okuba nga bakeberebwa omuli n'abo abayingiza ebimotoka ebyamaguzi wano mu ggwanga erya Uganda. Zitabudde abanene era minisitule by'obusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegasi Amelia Anne Kyambadde agambye nti agenda sinkana abakwatibwako batunule mu nsonga eno kubanga bazudde nga singa kisigalawo kigenda gootaanya ebyenfuna eby'eggwanga erya Uganda.
Minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegassi ategeezezza nti waakusisinkana abakungu mu minisitule y'ebyobulamu ku nsimbi ezayisiddwa ku kwekebeza ekirwadde kya COVID-19. Kino kidiridde okutya nti ebyenfuna byanditaataaganyizibwa kubanga bangi ku bannabizinesi ne badereva b'ebimotoka ebisaabaza ebyamaguzi tebalina busobozi kusasula nsimbi zino. Ninsahehe nteeredde obukokkirizo obw'okwesasulira naye tebannakiteeka mu nkola. Baakirangiridde baagala kulaba ngeri ki gye kinaatambula naye nga tebannakukiteeka mu nkola. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa minisitule y'ebyobulamu kiraga nti gavumenti ezitoowereddwa mu kukebera ku bwereere ekirwadde kya COVID-19 era neeyisa ensimbi emitwalo 24 eri abaagala okwekebera nga n'abavuzi b'ebimotoka mu batwalidde. Mu lukuŋŋaana lw'erumu olutudde ku ssengejjero lya gavumenti ery'amawulire, minisita Mary Yakyambadde alaze ebirungi ebiri mu butale bw'ebyamaguzi obutandise okuzimbibwa ku nsalo ez'enjawulo. Masafu Ebusia batwa hekita 52 era twatandise okuzimba. Ekatuna Kabale district yatuwadde hekita 238 era twatandise okuzimba. Obutale 7 bwakuzimbibwa ku nsalo okuli ey'Akatuna, Mpondwe, Busia, Kitagata, Ntoroko ne Namisindwa okutumbula ebyensuubulagana. Ejja kulongoosezaamu kubanga ebintu byolina w'obiwummuliza luli abantu badde babitwala ne bibeerawo ku booda nga talina na wabitereka ne byonooneka, naye ojja kufuna w'owummuliza olwa warehouses eziriwo, naye ate kijjera kuyambako bwesanga ng'omutindo obadde togumaliriza bulungi. Ofiisi y'omutindo ebeerawaawo n'ekuyambako. Minisita ategeezezza nti kino kyakuyamba okwongera ku mutindo gw'ebirime kubanga ku buli nsalo kwakuteekebwako ebyuma eby'omulembe ebisunsula ebyamaguzi nga tebinnatundibwa. Omutindo ojja gusangaawo mu kifo ky'okunoonya bwegerere gyeri ng'ogenda mu UNBS facilities ojja zisangaawo. Buli katale kakumalawo obuwumbi 4 eziweereddwayo European Union nga buteekeddwa okuzimbibwa mu bbanga eritasukka myezi 5 ku ttaka erizeriweebwayo disitulikiti ez'enjawulo. Bikusakirwa Eric Sebalamu, Crystal TV, Omunnyo. Waliwo emboozi gy'endabye esakiddwa Kayanja Amon mu bitundu eby'Essumbwe ku luguudo oluva e Kampala okudda mu disitulikiti y'Emityana. Ejuza okunkulukusa amaziga waliwo jjajja embeere muyinze n'aleka abaana amabujje ddala abazzukulu be abalese mu kazigo n'akasawo k'obuwunga n'atambula ensi y'enamanya gye n'amusibiza bagenze okubasanga nga bambi akalinga akakulu ka myaka 5 kekalabirira abato bali mu kubuyaana nga n'emmere yennyini gye babalekedde okufumba tebasobola kufumba n'enkoko jjajja gye yalese obuliawo balerunda bwe buli bamaaso eyo basanze abaana bano bambi nabo ebafuddeko. Namiganda Alice mwana wa myaka 5 ku kyalo Ssumbwe mu disitulikiti y'e Wakiso akulungudde wiiki 2 ng'alabirira bato banne 2 n'enkoko ezaamufuddeko. Kino kidiridde jjajjaabwe gwe bamanyiiko erya Madiina okubasuula mu muzigo olw'okubulwa kyabaliisa. Ffe yakwata enkuba n'agenda yatugamba ntino temuvaawo wano mbeere wano ave netubeerawo twagenda okudda ne tugamba nga tajja ne tunaaba ne tukwata ekkubo ne twebaka netugalawo amazzi mugajja amazzi go tulembeka naye nga olunaku eno tekyatonya naye nga kati jjajja muyiya bagamba atya kulu teyalina yagamba ntino mugaleewo wano nenzigalawo teyakomawo yakwata kkubo n'agenda yayambala bulungi. Abaana bano bazuuliddwa ababadde banoonya ennyumba ey'okupangisa ababaguddeko nga bali akawunga akabisi ne babagulizaako ab'akakiiko nabo basitukiddemu okubanunula. Tulajja n'omukyalo yajja ati atunoonya nnyumba yakupangisa. Nawo omuntu yatulagirira ennyumba entujje najja tusanga abaana bano. Twasanga abaana ng'ajja ati amanyika akatonotono
kuba manyako n'ababuuza jjajja mwali wanti taliiwo jjajja yakutte akasawo n'atambula agenze twababuuza bamaze ennaku meka yagenda luli kuba tajja lwakuna ngamba jatya jati abaana abo okusula mu nju abaana abasatu abo bato naku bbiri tusaba amagezi tunoonyerosi kubanga nze mbadde bize nnyo saa mukaga zinsanga ngenze ku mirimu gyange kati mbadde sikyamulaba kumulaba nga ŋŋamba nti ndi mulwadde nga ndaba mulwadde ne mugamba jati olabika omusayi gukuweddemu genda olunoga ebikola bya mapaapaali ofumba onywe kati gwe omulundi gwe nasembayo omulaba siddanga mumulaba. Omwana Namiganda ategeezezza nti jjajjaawe yakeera ku makya n'abalaga akasawo ak'akawunga mu nsonda n'engeri gye balina okukagoyaamu n'okulembeka amazzi ye n'abulawo. Yaŋŋamba nti nze teekayo nga baketi eri emiryango tekeyo baafu ennene eno yo teteekangayo baketi zokka era neteekayo baketi gundi geje naŋŋamba lekeraawo kaveera gundi yonna bagitabuddemu obuugi n'obubisi banywedde buugi senga embiro zikukwata ekiro oyo yagenda nga bunatero nga misana bamuyitayo madini tomanyi ddala ono ategeezezza nti yali aludde ng'awulira jjajjaawe buli kaseera ng'akaabira mu kisenge olw'ennaku eyali emunyiga. agenda mu nju n'akaabira eyo n'akaaba ffe tuba tuwulira akaaba ne tugamba tusooke tulingize tuwulira akaaba wetwali abo abaana bwe bali tebanaba baleetera yakaabanga neera nakati yakyakaaba ng'akaaba agamba ng'agamba nze mu nsi eno mbonaabona bambonyaabonya ziva mu nsi eno banvuma baŋŋamba ndi musiru. Ab'akakiiko bavumiridde ekikolwa kino wabula ne balaga okutya nti jjajja Madiina yandibanga yeekoladde ekikyamu okusinziira ku muzzukulu by'ayogera. Tulabye nnyo kubanga tetumanyi kiri ku mukazi munnaffe oba oli awo alina obuzibu bwamutuukako. Tulabye nnyo tetufunye kifaananyi kye tetuyimanyi bantu be naye nze era abaana mbatutta. Nga difensi w'ekyalo LC1 Bisumbwe obuvanza bwensookeddeko okusooka kufuna namba ya ssimu ya Land Road era yongera kugifuna mbenga mukubira ajja tunnyonnyole abantu bano ebbanga lyamaze mu kitundu kyaffe nga tetubamanyi. Abaana bano baazaalibwa Ssemanda Fred omutuuze w'e Kasaali eyafuna obutakkaanya ne mukyala we Nayiga Prose ow'emukono n'abasuulira nnyina. Byakayanja Emon, Kurasot TV, Omunnyo. Defense mu kaseera kano ndowooza ebyokuzuula abajja batya tobamanyi si kyekikulu. Ensonga enkulu eri ku mabujjegano. Mwana wa myaka 5 jjajja yagenda tewali amanyi oba akyali mulamu. Oluusi ayinza okuba nga yajja mu bulamu bw'ensi eno omwana omuwulidde agamba nti jjajja yabeera ng'akaaba. Ensi yamunyiga. Tusobola okuyamba abaana bano. Njagala okubaza omukyala asoose okubakwata okubajja mu nnyumba nga tuli wamu nze naawe n'oyo tusobola okubaako kitukolera abaana bano okubeera mu bulamu obulungi nga batunoonya Ssemanda ne Nayiga bazadde b'abaana bano mujje mukwate abaana babeere mu mikono gyammwe ng'abazadde. Kyannaku bw'oba ng'oli muzadde nga bwe ndi omuzadde. Tuyamba abaana. Tusooke tugende mu palamenti y'eggwanga ababaka bakukulumanga bagamba nti ensimbi zibasaasaanyiza mu kalulu zibeera nnyo ebiseera ebisinga singa babeera nga bavudde mu kamyufu nga kano akayinda bagenda otuuka mu kaabunanga ensawo zaalise ekibayitira akaseera akazibu ennyo ne bamaliriza ng'oluusi basibidde mu mabanja baagala beerewo ekikolebwa okulaba nga akalu ka Uganda ensimbi zikasibwamu zikendeezebwa.
The whole thing has become expensive. Abaka ba parliament ate abakiikirira abantu abalina obulemu basanze obuzibu mu kunoonya akalulu akamyufu era ng'omubaka okuva mu buvanjuba Helen Asamo ategeeza nga ogoberera amateeka g'okulwanyisa COVID bwe kuba kalubiriza ennyo okusinkana abantu naddala abasinga obungi balina okukwatako mu nsawo. Yeah, the money which we pay to the party, 2 million shillings, is a bit high, especially for people who are not in parliament, because if somebody is interested to come to parliament and then you tell him to pay 2 million, then again he's waiting to pay 3 million to electoral commission, that's about 5 million. It means we deny other people rights to participate. And I want to appeal that if this fee can be reduced so that we can have open democracy. Otherwise democracy is going to become an activity for only the rich people. Chokombako kuva MP Sara Nakawunde agamba nti ebifumbo banoonya akalulu ate byeyongedde nnyo era nga beesanze nga balina okubitalaga. Kino kitegeeza tokukwatira mu nsawo okubanga kakuyege bamwongeramu ebbugumu. Era mu mbeera eyo nti bingi nti abantu osanga batono ovaawo nga bakugamba otuwadde ki era ogenda okwesanga ng'olina okulekawo akantu akatonotono naye era essaawa ebiseera bino nze tubadde tubyewala nnyo okubeera nga abantu obaweka ssente. Particularly, personally, I think, okay, it's a practice in Uganda today that, poverty is there. And to some extent, the voters think that leaders should be around them to provide for their needs. But I think myself, I think I have not been in that. I have been able to tell my voters what I'm doing for them in Parliament as a leader. What are my roles as a member of Parliament and what I've been doing for them. They are convinced. Naye ate abantu baka bava mu bitundu ebirimu enkambi ate ge bakabage bakomba ng'omubaka omukyala okuva ekikuba Teopista Kahwa onategeeza ng'ekitundu kye bwe yeesanze ng'ali kumpi n'enkambi y'Ekyangwali eno gye basanze abalwadde 48 nga 2 bafu era ayoleka ng'abo batasobodde gaba masiki mu kitundu kino wasinzidde okusaba gavumenti esukiremu ku nteekateeka eno. Abantu baffe tebalina masks nakakano tebana bakufuna masks ate tulina ekizibu nnyo Ekyangwali refugee camp basanzeyo abalwadde bangi kati batuuse 48 tuli awo tetulina masks batugamba baleeta tebaleeta kati twewuunya abalala baganye okusimba layini bagambe nga tebafunye masks tebagenda kujja. Tusaba gavumenti etufeeko kubanga tuli bunnyo abalala 2 baafa. Akamyufu ak'ekibiina kya NRM ko kafundikira Lwakutaano luno ku Raso TV nze Kusegirinya ne Lyasa Jabi Omunnyo. Tutandike na bivumbuddwa ekitundu ekyokubiri ebyomukyala yattibwa mu bitundu by'ewakiso bwe yali ng'agenza okugula ettaka eriri mu bukadde bw'eza Uganda 50 nga kigambibwa okuba nti babbulooka be yali nabo olwamanya nti balina ssente ne bamwefuulira waliwo ebizuuliddwa biraga nti omu ku babbulooka baali bamaze ebbanga nga booliyaawo balina enkolagana eyaabwe mu njogera ennyangu baali beeyendako. Bagenzo okukebera ng'emu ku byapa eby'omwami omukulu mu maka bizuuliddwa nga biriwo omu ku basiguze omusiguze agambibwa okuba nti omu ku babbulooka abamanya nti omukyalo n'alina ssente bagenza okumukebera nga n'essimu gye yakozesa nga yagisimira ekinnya n'abulawo naye kyaddaaki akwatiddwa. Ebivumbuddwa. Buli musajja asula n'omukazi awakawulira bino nziramu. Gwe omusajja alina omukyala waka tosagaasagana kubanga ebyaleero ssomo ddene gye muli. Musajja gwe alaba bino okimanyi nti bw'oba teweeterezezza maama w'abaana yandikutundira mu nnyumba nga tomanyi. Okimanyi nti babbulooka b'ettaka tebakoma ku kyakubuzaabuza bakazi baffe naye abamu batuuka n'okubaganza. Emboozi y'okufa kwa Jemeo Namakula ow'Eganda ez'okusizza bingi era gye biggweera nga mukkiriza nti babbulooka b'ettaka n'amayumba bangi ddala bakanywa omusaayi. Eggulo twakomekkereza
tuyingira lipoota ey'abasawo ku byaviiriddeko Namakula okufa. Kyokka we bukeeredde olunaku olwaleero ng'eyaviirako Namakula okufa ngamba bulooka omutemu nga poliisi emukutte. Poliisi ekutte omugagga w'e Bukoto mu Kampala Katibu Serwanga ng'ono ye yali ne Namakula okutuuka we yafiira era nga kyandibanga tebaakoma ku byakukwatagana ku byakugula ttaka byokka naye nga bandibanga baalinamu n'akantu. Ku poliisi ewa Kiso tutuuseeyo ng'akeetala akaliyo kalwanyaminya abooluganda lw'omugenzi okuli ne Ssemwandu tubasanze bagumbye kyokka nga n'abantu ba Serwanga nabo bazze okulaba kiki kye bayinza okukola okumujja mu buzibu. Bawo omugenzi nga ye Kalidi Lunnuma Kizito atubuulidde butya bwe baakuttemu omusajja gwe balumiriza okutta mukyala we n'okubabbako ssente ze yali agenda okugulamu ettaka. Ogambye olunaku lwajjo mwakoze eki? Olunaku lwajjo omutemu twamukutte era ekirungi yakkiriza ti yali avuga mukazi wange okumutwala gye yafiira. Omwami bamuyita Katibu Serwanga ow'e Bukoto ekikubo kyabidandisali ng'agenda Entinda. Ogambye mwagenzeeyo ne poliisi ne mukola mutya? Twagenzeeyo ne poliisi etusooka ne tulipootinga ku poliisi y'Entinda. Bwe twamaze okulipootinga ku poliisi y'Entinda ne bakola entry ne bayingiza okusaba abasirikale ogenda tuwamani pawa okwata. Kati bwe twazzeeyo bwe yatugambye bwe tutyo ne tuddayo ne tuteega twamuteeze twagenze okulaba otwadde tumidde twadde n'emmotoka 3 ne tumulaba ng'avaamu ne muwala we n'akamotoka ketusuubira nti ke yalimu akabulaaka ketusuubira nti ke yalimu ng'akola omulimu gw'obutemu. Katono nnyo abasajja bafumbo muwulire bino. Ngambye abalina abakyala awaka musooke mukkakkane muwulire bino. Ogambye ekirungi kya byonna biki? Ekirungi kya byonna mu nnyumba ye twasanzeemu endagaano eziri mu mannya gange nze bampita Lunnuma Kalidi Kizito. Ebintu byange eby'owaka byonna yabadde abirina ti omukyala yabadde atambudde nabyo simanyi omukyala yabadde agenda bitereka wa muganda we era n'atugamba notugamba nti essimu ye kuba yalipootinga ku poliisi bwe essimu yamubulako. Kitalo endagaano omuli n'eyawaka we basula bagisanze wa bulooka. Ogambye olwamala misoni y'essimu n'agikola ki? N'agamba nti essimu yagisimira ekinyi ewaka n'agikweka ng'atidde nnyo. Naffe tumugamba ky'omuntu oba wadde omuvuga buvuzi n'omutwala n'afuna stroke bwetyo ate lwaki watuuse ku mbeera emu dampinga ku ddwaliro n'oddukawo n'otuuka n'okuggyako essimu n'ogiziika mu kinnya? Ekigendererwa kyali ki? Ddala nsonga ki eyawaliriza Serwanga okusima ekinnya n'akwekamu essimu ye? Ssente omugenzi yali agenda okugulamu ettaka zo zaalagawa. Kijja kitya nti endagaano z'ettaka erya Kizito kati ate zisangiddwa mu nnyumba ya Serwanga? Poliisi etutte Serwanga mu maka ge okumuggisaayo essimu gye yagiziise kyokka olugendo terubadde lwangu n'akatono. Wakati mu kulemerako tulondodde poliisi mu mbeera y'obudde tabadde nnungi n'akatono. Ebyabadde mu lugendo lwaffe ne poliisi ng'etwala Serwanga okuziikula essimu tebyabadde byangu. Okimanyi nti mu kkubo bakira bagenda bakwata buli yali mu lukwe lw'okutta Namakula? Tudda nabyo. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo. Omulamuzi wa kooti y'e Nabweru atudde mu kooti ey'oku luguudo Buganda mu Kampala n'asalira omusomesa eyali ku musango gw'okutta mukyala we yali omukozi mu ddwaliro lya IHK ekibonerezo kya kusibwa emyaka 17 ng'ali mu nkomyo. Babadde ku ntimbe za video conferencing ng'oli yali mu kkomera wabula abaddewo katemba kubanga ekibonerezo kisoose kusibira ku musibe mulala kubanga abasibe beekyaŋŋanyiza. Omulamuzi agenza okusoma ekibonerezo nga kigenda wa mulala. Abanyanyini musango bagambye nti gw'osalidde ekibonerezo si mutuufu olwo kooti
yayimirira paka lwe baleese omusibe omutuufu era n'amugamba asibwe emyaka gye 17. Bibadde bitya. Wabaddewo akacyankalano mu kkooti y'oku luguudo Buganda mu Kampala abantu beyali omusawo ku ddwaliro lya International Hospital Kampala Viola Kakai eyattibwa omwami we omusomesa Shimanya Simon ng'amuteebereza okubaliga bwe beekywacywanye oluvannyuma lw'okuleeta omuntu omulala mu kaguli. Okuwulira omusango kubadde ku mitimbagano ng'omuvunaanwa ali mu kkomera kyokka bataamye olw'omulamuzi Patricia okutuuka okusalira omutemu ekibonerezo ate ne baleetamu omulala ku ntimbe. Naye ekituufu kiri nti sinze zeke yakirealizing wali abalala era omulamuzi wabadde amalirire amanga ago ne tutegeeza abakikwatako abekikwatako ne bagenda ne bamugamba mistake kyabadde yawano kyabadde eri komera nti Katonda aleesewo ekintu kye n'agamba you are judging wrongly kwe kuleeta omuntu omukyamu. Kitutte essaawa nga 2 nga kkooti eyimiridde erinda kuleeta eyatta omutuufu ng'ono yakkiriza dda nti omukazi yamutta. Omulamuzi amutyemulidde ekibonerezo kya myaka 17 nga yeebase mu nkomyo kubanga tataataganyiza kkooti okugimalira obudde ate ng'alina n'abaana abato ab'okulabirira. Having been convicted on his own plea of guilty, the convict is advised that he has a right of appeal against the legality of plea and severity of the sentence of this court to the High Court within a period of 14 days. Omulamuzi Patricia era ategeezezza nti ekikola Simon Shimanya kye yakola tekyali kya buntu okukuba mukyala we gw'alinamu abaana akabazzi ku mutwe. The practice of taking guilty pleas into consideration is a long-standing convention which now has a mere statutory footing. By virtue of Regulation 21K of the Constitution Sentencing Guidelines for Courts of Judicature Practice Direction 2013, as a general principle, an offender who pleads guilty may expect some credit in the form of a discount in sentence. In this case, therefore, I have taken into account the fact that the convict readily pleaded guilty and in doing so saved this court time. Amuwadde amagezi nti bw'aba tamatidde waddembe okujulira mu bbanga lya nnaku 14 okuva kati. Kyokka abooluganda lw'omusawo yattibwa tebamatidde na kibonerezo ekiweereddwa mulamu waabwe nga bagamba nti kinafu nnyo bw'ogeraageranya ku musango gwe yazza. Naye ku kibonerezo kye bamuwadde nga family musango badde between state and the killer naye weewo bamuwadde emyaka gyamuwadde naye nga tetunaabe abakakamu nnyo. Koza obujuzi badde obuwera bonna nti yakikola obugenderevu n'abaana gamulumiriza n'ebyaliyo byonna naye nga state begaye nti agende ku ekyo sina kyesobola kwongerako nga famire kyasaba mukama amuyambe kidda kigende. Omugenzi Kakai Violet yali anzira kunze adda kunze ku saidi ya maama naye mu ngeri gye twalaba omulambo nga ffe abaziika omulambo ffe tetumatidde ensala ya kooti tetumatidde kubanga omuntu tayinza okuba omuntu embazi mirundi 4 then gwe nokitwala nti teyagenderera kutta. So ffe nga family nze nganze muganda we ensala ya kooti tetumatidde. Byawandula Bone n'erikise balamu ku Rasot TV Omunnyo. Enteekateeka ez'okusiima abazannyi 15 bannabyemizannyo abakize bannaabwe ensumika. Musayi Mutye Munyonyi ya Uganda mu kukyanga akapiira Lani Okero omwaka ogwedde yalondebwa ng'omusambi yasinga okukyanga akapiira omwaka ogwo okusinziira ku awards za Football 256 Football of the Year. Ono yawangula abazannyi bano okuli Denison Nyango, Juma Balinya, Timothy Wanyisako ne Kaddu Patrick. Omwaka guno awards zino za kutojera okwawukanako n'endala ezasala obutategekebwa nga muno mwe muli ezisinga mu nsi yonna eza Ballon d'Or. Olwaliro ab'omukutu ogwa Football 256 abateeka awards zino abalangiridde olukalala abazannyi 15 okusinziira Clive Chaza azitegeka.
Olunaku olwaleero tusobodde okwanjula abazannyi 15 bonna bannayuganda abagenda okuvuganya ku ngule ya 256 Football of the Year 2020 era nga abazannyi abo balondeddwa bannamawulire bannaffe okuva mu media houses ez'enjawulo abagoberera omupiira gwa Uganda naye nga wanaaba wayiseewo weeks 2 olukalala olwo tugenda kulusala lubeere lwa abazannyi 10 ate omwezi guno gunaaba gwedde ku olukalala olwo nalwo tujja kulusala lubeere lwa abazannyi 5 olwo nga lumu November abagoberezi b'omupiira mu Uganda bajja kuba balonda nga balonda online. Bano bagamba nti balubira okuzzaamu amaanyi abasambi abo bayatiikiridde. Nawaddi yaffe yennyini nga nze kulanga endowooza nti yakitiibwa nti omuntu ne bw'aba talina kyatwaliddeko kyekintu kyasobola okuteeka ewaka nti ne bw'aliba anyusa omupiira kyekintu kyasobola okulaga abaana kyekintu kyasobola okukola ki kyekintu kyasobola okulaga abazzukulu. Olunaku olwaleero bappere basamba omupiira alina emidaali gya World Cup 3 abazzukulu be bagiraba n'abasobola okugiraba nga wayiseewo emyaka egisukka mu 5 so nga sente ze yawangula mu buddo yazikozesa dde ebintu nga omwaka ogwedde basanga okusomozebwa okw'amaanyi n'ekibiina ekifuga omupiira ekya FUFA olw'obutakwatagana obw'enjawulo naye bano bagamba nti tebaliwo okulwanyisa awaadi za FUFA. Tulwanyisa awaadi za FUFA awaadi eyaffe ekisooka ffe tugaba awaadi emu tetutegeka ddina nga FUFA bwetegeka ddina olw'okusika omugoba obukuubagano abaddukanya omupiira mu Uganda bwe baali bataddewo naye era kyaddaaki twamala ne tukigaba. Abazannyi abasooka bali ku awaadi z'omwaka guno kwe kuli kapiteeni wa Uganda Cranes Denson Nyango, Farouk Mia, Nicholas Wadada, Shafik Kajimu, Timothy Awanyi, Kizito Luwaga, Vianney Sekajugo, omukwasi wa Goal Joel Mutakubwa, Derek Ndahiro, Edrisa Lubega Torres, Fad Bayo, Mustafa Chiza, Stephen Mukwala, Giftali Sakone Side Chaine. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunnyo.